And on the way of how you were arrested, that will be a criminal matter. I presume that you'll have to report to police and they do the investigation on that. And then Bamututte, you also my police, so you know police now. So what is before me is that they are demanding from you 16,820,000. The question to you is, have you paid this money? If not, they are telling me to commit you to civil prison. So why should I commit you to civil prison? Is what I just need to hear. So in summary, you don't have money, right? That's it. But right now, you are under arrest for to pay this money. So you either pay the money or you go to civil prison or you sit with a plaintiff to reach a court seat and present to court. Those are the only available options now. Now, you had time since your arrest to have talked to him, and God is not going to negotiate or to be mediator between two of you. That's always what I put to you. Because at last, God will be the one to make the decision. Please, when I'm talking, you keep quiet. Okay? You already talked. I am not a trial magistrate. And it's just a courtesy to a colleague that we, most of the times, do not interfere in each other's fight. This is Ground Media UG. Because the judgment date has not been satisfied up to this date. So, Your Worship. So since these arrests haven't had a discussion, There is no meaningful discussion. and you have not taken any. Yes, Your Worship.
Nze Kasumba ayogerwako bamutte olunaku lwajjo nebanteeka mu seera ya poliisi obutakkirizibwa kukuba simu yonna okuva ku ssaawa emu obutakkirizibwa kulya kintu kyonna bandeese wano ku ssaawa 5 ne bangulira caayi nesumbuusa ne capati era ebadde mbirya omwami yamanyibwanga beerifankulutwana azze nankwata wati ku simu abaina ebifaananyi nangamba jangu bangukewa ngasebo mulimu akasente kebananja naye amanja tansabuzeeko talina kyamulabe nga munkwata yesterday Now, Mr. Rasim, now at this time, even if you tell me that you are not served with summons and all that, what might not help you at this moment? Because there's judgment that is on record that has not been set aside. Now, what you are supposed to do, if you want this court to listen to you, your reasons are valid, but the procedure is not right. Because you have to start by applying to set aside a default judgment. You have to file an application for extension of time and also file an application for stay of execution. So which this court will not listen now because that is not a procedure. And on the way of how you are arrested, that will be a criminal matter. I presume that you have to report to police and they do the investigation on that. So what is before me is that they are demanding from you 16,820,000. The question to you is, have you paid this money? If not, they are telling me to commit you to civil prison. So why should I commit you to civil prison? Is what I just need to hear. okusaba kwa byonna engeri gyesirinaroya babadde bakozesa mpapula n'ebiwandiiko obandi bakula amateeka embadde zimanyi mbadde nsaba kooti enzikirize olwokuba nti nakava mukomera badde siriiwo ekyokubiri olwokuba nti omwami agamba nti amanja mbadde sinawe mukisa bwogirako naye one mbadde nsaba bampeeyo. So in summary, you don't have money, right? That's it. Nsobola okunoonya sente oba ekyetagisa kyonna naye bandeese wano tebanzikiriza yadde bakasimu akogera n'omuntu wange. Mbadde nsaba banzikirize ne bampeeyo ku mukisa omutonotono okuva leero wati butuuka ku lunaku Mande mu kooti nga waliwo ekikolesebwa. Nsobola okukola kyonna ekisoboka singa mpeebwayo omusaba olunakwatibwa nabadde sina mukisa gwonna kusobola kunoonya sente. Batudda ku ssaawa emu mbitudda ku ssaawa 5 olyawo nsinza ku ssaawa eziriwo mbadde sobola kunoonya taasibwa naye nga nsobola okunoonya ensimbi obuyambi bwonna mu nnaku okuva leero okutuuka ku Mande embanga eredo omukisa okusigala wabweru nga siri mukomere.
nsobola okukaanya omukulu oyo mu byonna ebibaawo. Nsaakulwa omukisa kuva leero okutuuka ku lunaku lw'Emmande tujja kubaako ekituukiddwako ekisinga obulungi. Nsaba kkooti ennyambe enzikirize olunaku olwaleero omukisa nga bwe sinaawo yakena kunyamba sobole okweyamba muzeeyi ennaku mukisa olwobinabukeedo nja kuwa ekitiibwa era nja kujja wano The judgment arose and it was given interpreters. The judgment data had instructed his lawyers to defend him in this matter. And judgment was passed. The matter was filed in January. And I did not use that opportunity to approach the plaintiff to settle this matter. Even when the decree was passed, he did not even approach the plaintiff to settle this matter. He has been in hiding and arrested upon a warrant of arrest. But he said he was in prison, so he was in hiding. That's what he had said. He was in prison. So his address was in prison, not at home. Yes, So that was. it was last week. It was last week. He was in prison last week. Yes, 3 weeks. nayimbulwa kukomera nakusomesa nga 12 okuno omwezi gwenyingo tulimu era bwe navaayo mbadde mulwadde era okuva olusiddanko ku mulimu gwenkolera nazzeeyo olunaku lwaggulo kulaba era nga wondaba kati abakulu basanze ne bankwata ku ssaawa emu bantukisiza mu kkooti kati kusaba ttaano. But I'm not just interested in all those things. Because whether you are going to pay for review, revision or appeal, all those grounds are for all those applications. But right now, you are under arrest for paying, to pay this money. So you either pay the money or you go to civil prison or you sit with a plaintiff to reach a court seat and you present to court. Those are the only available options now. Now, you had time since your arrest to have talked to him, and God is not going to negotiate or to be mediator between two of you. That's always what I put with you. Because at last, God will be the one to make the decision. Please, when I'm talking, you keep quiet. Okay? You already talked. I am not a trial magistrate. You are here to get his decision. Between now to 30, you can sit with the judgment creditor. Alternatively, court will work till 5. If you're able to raise substantial amount before 5, you can still be released. But if you fail, then you will go to civil prison till March. Era mu kiseera kyabala kusuubira okuba nti olina sente ezitegeezeka z'obubaofunyeeyo bajja kuba nti bakuta nomabanga okufunira sente ezitegeezeka. The judgment creditor, you have to pay 5,000 per day for this upkeep while in civil prison. If you fail to pay that money, prison will bring him and they will release him to go home. That is the rule. Yakuwabira mu kkooti alina kulaba nti asasula 5,000 buli lunaku olubeera mu kkomera era n'aba nga takikoze abafuula
abasirika abafuzi bajja muleeta wano balani bamata. Okay, that's all. Kyekyo kyennyini. Kanseba. Amanya nze Kansoma Yanja Daniel nga nkolera mu Dambandi Company Advocates nga tuwolereza company eya Nyevuto Investments. Company esangibwa ku Hamu ewola abantu bonna ababa balina obwetaavu bwa ssente. Era n'ensonga ekituleeteza wano company yakwata ssente n'eziwola Swahaba Kasumba. Company yamuwola milioni 15. Swahaba Kasumba yasobola kusasulako kakadde kamu company keteegaana era nekakolera receipt. N'okuva lwe yasasulako akakadde kamu ako Swahaba Kasumba yabula. Looni yagifuna mu mwaka gwa 2022 n'abula teyaddamu kusasula ssente. Swahaba Kasumba bamuwola nga alina edduuka ku Hamu company weesangibwa. Naye yabulira ddala ne kuduuka nga takyagendawo ne tumunoonya omusango twaguteekayo mu January. Nitumunoonya ne tumusavinga. Bwe twamusavinga yafuna balooya be bayita ba Foreign Advocates. Ba Foreign Advocates ne bajja mu kooti ne tuwoza omusango paka kooti bwe yasalawo nti omusango gusinga Swahaba Kasumba. Kooti yasalawo mu mwezi gwa 5 ky'omusango gusinga Swahaba Kasumba asasule ssente. Naye kuva ku olwo tubadde tunoonya Swahaba Kasumba paka bwe twamuguddeko ekiro kyajjo era bwe twamukutte ne bamutereka ku poliisi kwe kumuleeta wano ku kooti. Era wano ku kooti tuzze either asasule ssente oba si kyo kooti emwongereyo paka Luzira abeereyo paka bw'anaafuna ssente za company ze baamuwola n'agaana okusasula. Ssente zimubanjibwa azipanawo kubanga yasasulako akakadde kamu ziri milioni 14. Naye ate ekyembi omuntu bw'ateekayo omusango ne gukusinga ate oba olina omusasulira ssente zakoze ki zasaasaanyiza mu musango ogwo. So bwe tugattamu ssente ezimubanjibwa ne ssente kooti ze yasalawo aliyirire ono zaataddemu nga awoza omusango ziri milioni 16 mu emitwalo 82 ezibanjibwa Swahaba kati. Ekigambibwa nti mwamuwambibwa ekyo si kituufu kubanga bamukutte nga bamutrackinga mutrackinze era bamukutte ne bamutwala ku poliisi. Omuntu gwe bawambye babaako ne gye bamutereka naye twamututte ku poliisi for safe custody. Era bwe bamugye ku poliisi ne bamuleeta wano. Bamutrackinze kuva Maganja eyo gye yabadde yeekwese. Agamba bizinensi yali yagiyimiriza okumala ebbanga afunamu obuzibu yagudde omwezi gwa 9 yakatambulako omwezi gumu yandibadde asabayo okugumiikiriza. Ebyalimba Swahaba Kasumba ku Hamu awo alina amaduuka mangi. Alinawo amaduuka mangi. Samaduuka go yateekamu bakozi so ye tabeerawo ye abeera mu kwekweka bwekwesi. So kumunoonya kiba kizibu. Naye nga amaduuka weegali ne bwe mugenda ne ku Hamu gonna weegali mu mannya ga Swahaba Kasumba. Amaduuka ge gakyaliwo. Kakati okusinziirayo bw'agamba nti ssente ze bamubanja n'amubanja agamba mwabamuleese wano si mumubanja. Empapula za kooti ziba ziraga omuntu eyawaaba omusango. Omuntu eyawaaba omusango company ya Nyevuto Investments lyerinnya lya company. Omuntu company ye mubanja so si muntu. Omuntu gwe yagenda n'asayininga naye contract mukozi wa company gwesobola ogoba leero oba enkya ne company yesigala ng'ekyaliwo. So ekikulu kya kusasula ssente ezo z'amanyi. Katono nnyo okukuzaako emabega. Company eno ekola ki? Company ewola ssente. Ewola ssente era esangibwa ku Hamu. Kyova olaba kyanguyira nnyo abantu abalina amaduuka ku Hamu ogendawo okufuna ssente. Yateekayo musingo kingayo? Talina gwe yateekayo musingo kuba company eno omuntu bw'ogenda n'oginnyonnyola obuzibu bw'olina esobola n'okuwola ssente nga tutaddeyo musingo. Milioni 15. Nga talinaako musingo. Iyo company bw'ekola emirimu gyayo. Naye ate ne oba tolina musingo tekitegeeza mbu nno ogenda kulya ssente z'abandi okole ki
odduke ng'omwami bye yakola. Introducing Ground Media UG for all trending events, concerts, news updates, celebrity gossip, showbiz, interviews, entertainment, sports, and much more. Ground Media has got it all. Follow us on all social media platforms: Facebook, Ground TV Uganda; Instagram, Ground Media Official; TikTok, Ground Media UG; and on Twitter, Ground TV 2. Subscribe to our YouTube channel at Ground Media UG for the best coverage of entertainment and edutainment.